ezo nagenda ba bishop abajja ne bankyalirako ne bambuzaako ne bishop omu yangamba utamaguzi omuntu wakuvumya oli nakulabye ng'ogamba mu bakuba simwe Bible logiriko mukubirawo nangamba tujje wano mukendeeze obukambwe nakula ngoganti Bible yegamba nti akuba oli usaidi okutamali atokyusa na sawo ngoto sawoza odiza modize kite kikyakole wange onkuba kutamali adde onkuddiza okulya okugo no musala gwenda bwa Kristo munene gwe guno musala wa Vatican noganti tugenda bya Bible ya misala bena bakuwena era bwe mba ntambula mu train e Bungereza bampita faza balanga faza nange ne mbagamba mukama abere namwe amina nawe yabere nawe kati tebo mukama wange mbadde nga maliriza n'okubira abantu bafabo omulanga okwongera okukola naye njagala kusaasirako nnyo ndowooza abamu mwalabya amawulire nabadde ne Right Honorable Deputy Speaker Tayibwa alumu mugenda mmwe ne muzanyira ku ofiisi zaffe nga shadow minister w'ebyettaka bampise yazze nakwita nogera mu bampise kakati wabaddewo omusango gw'ettaka ly'Entebe eyo ng'omukyalo omu agamba mbu bamugamba eyabba ettaka Tayebwa yalitwala kakati ne babadde batuuza okiko ne shadow minister bamuyite ab'Entebe w'ebyettaka Lutamaguzi kakati nange nasoose ne ngamba nti sipiika bampise waliyo ka trip titika waliyo ka trip ne bano ba family eno bakwetaaga gwe nga shadow minister oli minister n'abako bataliwo nayo lino okujja kati ne ntuukawo mu lukiiko nga ulimu ne Reverend Mulamba mukulu w'Entebe nga Tayibwa agenda kubasiba bakosobye erinnya lye bakozesa erinnya lye ono omukyala bambi era nasabye speaker namwebaza nti yampuliza oyo omukyala gwe walabe gwe bayita Luhunde yalina ettaka lyabwe bagula ekabanja kaabwe mu Ntebe omusitaka naye kabanja kapoloti kaabwe kakati omunene omu mu gavumenti najja n'akeegomba najja n'abagobawo n'ateekawo n'ennyumba n'ateekawo ekizimbe naye nga kizimbibwa ku mmundu kirona misana kati bambi omukyalo ono neekubira omulanga nga buli gyalaga bamugira amagye ne gajja ne bamukwata nga ne bbaawe ne bamugamba nti abatutte ekibanja kyo banene basobola ne bamukwata ne bamusiba n'omwani ne bamusiba ne bagulako ebisango kati ng'omusango gwabwe babagamba nti omusango guli mu kooti bagenda kuguwuliriza ku ssaawa 8 nga ate babagamba nti gwawuliriziddwa ku ssaawa 4 kakati paka omusajja we bajja ne bamuwamba ne bakuba ne bamumenya ne bamubuzaawo naye ne babagamba nti Tayibwa Deputy Speaker Parliament ye yatutte ekibanja kyawe kakati Tayibwa ne wakubadde nze si mukwano gwange nnyo naye era nali concerned yadde bampita ne bagamba nti ano omusajja tabba buntu butono Tayibwa tasola kubba kapoloti ku kyemmanyi ku bugagga bwalina kati otuuka wali omukyala ng'agamba nange mbadde desperate nnyo bwe baŋŋambye Tayibwa ne baŋŋamba Tayibwa munene ne ndowooza yono Deputy Speaker ate amagye nga gatuwamba gakole fujjo twagende wa Nakalema n'atusiriwaza mbu tugenda kubayamba okugira nti ate tuba twakavawo nti Nakalema talina kyali omukyala ne bamuwamba nga bamuwamba nno b'amagye n'agenda mu kooti kati omukyala yafukaamiridde Tayibwa n'agamba taata ngenda kufa nkimanyi nti gavumenti tekyatuyamba weyagiddeko balooya abakukuutivu 4 nga yani abamuwadde anti kati ye oba yani amode ne Tayibwa nga alinawo abakukuutivu be 4 kakati musango gwa maanyi bogera wali Tayibwa yecha ne mukashebo mukulu Tayibwa ensi eri desperate ekyanga omusajja omukyalo ono bw'abanga yakozesezza erinnya is very simple yetonde wano naye taata w'omukyala Reverend Sebina n'agamba nti nange ekindeese tukitegedde ne banoonyereza bagenza okulaba omusajja yagula ettaka simanyi bateekawo house Makala ye n'agamba ettaka yaliteeka mu manya ekibanja ekyo yakiteeka mu manya ga mwana bamuyita Tayibwa Carlton Tayibwa n'agamba nti nkinewunyi kijasebo nti Deputy Speaker bakubidde gwe kakati ekyasinze okunsanyusa nti ne Tayibwa bwe batadde bu video ku social media nabulabye ne bweru gye abadde agenda mu lukiiko ne bamugamba you behave like that no n'asatira we nagenze wali ne mugamba olaba embeera abantu gye bayitamu naye njagala kwebaza Tayibwa ne tonna kye wali ompadde yadde oli Deputy Speaker
yakunonyeza kutogendayo nawe ngenda yate yampadde ala nakuwera wana kusanga wa ati kugambye zentula yakuga naye njagala kumwebaza nti Reverend yafukamidde n'agamba mukanda wa Rutamaguzi nkuuliriza nnyo zimu radio jayogedde ku biti nkuuliriza nnyo ate twakabye nti ne Sadominica Rutamaguzi abeewo ne bakuyita wano sebo okuleeta wano nga family ekaaba kubanga nabano bonna bolaba nene naye taata twogende ne mugamba ow'ekitiibwa Taiba ne mugamba nti abantu bali desperate akugambye ekiri mu koote kyasinze okunsanyusa ennyo nti ne baloya ne bagamba tetukyalinawo justice system nabo nyine baloya mugakatonda mugwa te baloya toba wajita beba kirimo bagambye tetukyalinawo nfuga y'amateeka mu gwanga ensi ya obwenkanya tewali obwenkanya tekukyaliwo ne bagamba nti ne kooti zaafa kakati bano baloya batayibwanga bagamba nti fe twagala client waffe bamulirire erinnya lye ono mukyala ajja wa ssente ate nga bamutadda ku nfeete ate mulwadde omwami bamuwamba eddwaliro omwami bamubuzaawo tebamanyi gyali ababadde basuubira aliruzira bamuwamba n'amagye tebamanyi gyali kati n'eddwaliro omwami lye yali akola bakoona enzigi ne bazikuulamu kati n'amagye ge gakuuma wali akapoloti kaabwe ke baatwala bali mu tufu bachakumyewo tayebwa akulira ka kugamba oli musajja mukiga nze ni musajja muganda naye wakina kwebazizza tayebwa yabadde naye agala kaaba n'agamba eno yensi gye tulimu efaanana bwete naye ne bakuba essimu bagenza okutuuka ku musajja yatwala akapoloti ako n'abamuguza n'abadde bazanya kakati n'agamba nti nze olw'okuba ndi sipiika wa parliament sigenda kubiyingira muntu omusajja bamunoonye naye kooti zikole omusajja bamukomyewo wano munanka nkwebazizza nnyo nti wasaasidde omukyalo onootamutwala mu byamateeka lwaki ako Professor Nkalesi olunaku lwajja akawungeezi nafunye nangera ekibinja ky'abasirikale ne bajja ewange nga balina n'abamateeka ne baŋŋamba ekiri mu kooti zaffe wano mu Nakaseke Luweero waliwo omusajja yali w'ekisango so namwogerako wano nga bamuwambye bali baagala okutwala ekibanja kye n'akigaaniramu kati omusajja omu alina n'abakolagana nabo abasirikale ne bajja bamuwambe ne babasiba omusajja ono resistingira ku kibanja kye kati bano abasirikale ne bajja ekiro ne bawamba abantu b'oku kyalo ekyo bakiyita kisango kiri Kasangombe n'omusajja ono yali awaabye nnyini kibanja ne babatwala mu kkomera ebutalango kati we babatwala n'okubibanja we babatwala ku bibanja ebyo bye baali baagala okutwala ettaka ne babateekako omusango aggravated robbery kitegeeza ki aggravated robbery kitegeeza ki simanyi nange nembuuza azindike ka message awo nembuuza nti omusajja ono kalule w'omu kisango abasajja bajja bagule ekibanja kye n'agaana ne bajja bamusengule ne banna abalala ku kyalo ne bagaana nti ffe tetutunda tetwagala kutunda ate mumuteekako mutwe omusango guno ne batugamba nti wakiba n'abasajja bazeekiro banga nti Honorable Lutamaguzi noonya DPP noonyani ekiri ewaffe Nakaseke ku makooti mu ofiisi za CID oli bw'aba ayagala ekibanja kyo najja n'okiremerako bagenda mu side ne bakugulako misango gya butemu kati ogenda okufuluma ng'ekibanja bagitwala dda ne mbabuuza ati ekibaleesi wano ekiro nti efo twaba tuli basirikale tuli n'emmundu nabana abantu tuzze nabo naye ekiri mu Nakaseke abantu bangi bakaba bajjudde makomera ng'emisango gye babateekako mirala naye ng'ekigenderera twala bibanja byabwe noonyeza omukyalo ono DPP kubanga nze nali lead council mu kumuyisa oyo omukyala gwe bayita Abodo nze nali lead council naye namunoonyeza ne mugamba nti oba mugamba amateeka gakole bwe namunoonyeza nangamba Honorable kakati tumanyi tugenda kujjukira Kagezi simanyi tuli mu symposium ne mugamba mama olaba nze ndi mubaka wa parliament nkunoonya sikulabya naye abalala nenoonya ku mawo nangamba nti tuli mu kuziika alika yo yanzizeemu yanga tuli mu kuziika alika naye ye namukubidde nga takwata ne ngamba obalooza ngenda kumuvunaana ebya DP ebyabadde Mbaale enanka gye yatuuzizze yekifuula ne muteerawo alika noti nti sebo sikunoonya ku bya DP naye kunoonya ku byamateeka bambi hambole ye njagala kumwebaza nanziramu nanga tuli mu kuteekateeka kuziika alika Simanyi Martin alika nga tukwasaganya Professor abantu baliyo babona ettaka lwaki mwenga parliament temunaba kuvaayo wadde muvudde mwogera kati nga bwe shadow minister n'abalala ka speaker wuyo deputy speaker yabali kiyingidde still kikyeyongera kuvunda kati
waliwo obuzibu obuli wano mu ggwanga omusirikale n'asituka ne ttiimu ne bajja ne bakugamba mugende munoonyereze ku side department eri bubi nnyo yesingamu yeebuyisiza emisango bwe baba baagala ekibanja kyo bakuteekako criminal trespass ate ekyo baali bakigoba naye kati kyekiriwo kakati ne baŋŋamba ti oli mubaka wa palamenti toli wa Nakaseke eno naye tukwasaganye abantu bangi bajjudde mu makomera tebalina bwasirizi ne batuuka okumusomera omusango bamugobye ku kibanja naye nga bamusomera birala yamanyi byattaka bye batuukako era n'oyo in fact oyo omu ku baana be bakwata n'oyo omusajja gwe bayita Kalule oyo we mu Kisango baana be bawamba ku kyalera batwala ettaka baana ndooza 6 babateekako gwa mundu kakati ate mundu bazirina ne bagamba eno bwe muba mwagala omusango gwammwe gukyusibwe mulina abakulu be mulina okulaba Professor enseri munnako nga bakuguddeko omusango gwotamanyi olaba guzze muguli gwomanya nako tojja guwangula oli mukomera ekibanja kyo bakitutte era kye nagambye Tayeebwa ne mugamba nti Tayeebwa oli speaker wa parliament but one time you are not a speaker ojja kubako nga toli ebiseera bijja kutuuka nga toli speaker naye omukazi ono akaaba mukazi we baawe baamuwamba ne bawamba n'ekibanja kye ne bamukuba ne bamugyamu amannyo omukazi omulaba embeera gy'alimu gw'oli mugagga nnyo kuba okumanya oli mugagga wajja mu parliament ng'oli musajja yajja alina akasente ke Tayeebwa namulabanga nga ndi Makerere ng'alina business ze era nga bamusasulira mu bukadde bwa $1 wano bwe nawulyanga government ng'ecompensatinga abasubula Sudan oba yagira ne mugamba omukyalo ono lwaki tomudyamu naga nti nze okusinziira yaliyisiza statement nagamba this is the worst time for someone being a politician in the life of Uganda mukasera kano munabyafuzi kibinyo you can be abused you can be implicated you can buli muntu asobola okujja n'akukola kyonna kyasobola nene mugamba honorable speaker nga simanyi nti newange Nakaseke nayo kikyafumba mutuku nti muwuliriza abantu bali bubi abanaku tebakyafuna bwenkanya Minister Mayanja bwava Dr. Mayanja oyo mufunyo ekyagala bwe mbabusira mu ambassador fly tombu mufunyo bana abasajja n'abakoba agezaako naye kati system eno weeri nze nsuubira abasajja bano bajja nga agenda yaabwe kusengula bannansi bonna ku bibanja okubafuula nga babundabunda kubanga buli kaseera Museveni ayisa amateeka n'alagira RDC kati natunuulidde n'RDC gwe baatuwa Nakaseke ng'ayogera Ludicha yajja wali eri ne mugamba abantu bano obalabe ng'ali mu nsi ndala nnyo nenga nti abasajja bano lwaki beeteeka ng'osanga DPC wa ggwanga limu n'RDC wa ggwanga limu n'akulira okunoonyereza bamuyita batya CID wa ggwanga limu nogenda okwekanga nga balina missoni yaabwe empanvu gojje webulize nnyo nti RDC DPC RPC omumanyi Regional Police Commander District Police Commander Division Police Commander ne Residency District Commander osiside bonogenda okwekanga nga boogera olulimi lumu bwotwala omusango gwo bakwogerera Ludicha nga beekwira na bwekubizimasimu era kyova olaba ebiseera bigenda tuuka mukulu Museveni ekinsanyusa waliwo omuyambi w'omuyangamba programu yaffe n'ojuuliriza ekiseera kigenda tuuka basajja mmwe ennaku gye mulabisiza bannansi nga nammwe mwali mubaddeko abanaku nga mwali mujeyeeko nga temulina ne kaakulya bannansi ne babayamba ne bawaayo abantu baabwe olutalo ne lubeerawo bannansi bawaayo obugagga naye okubanga obundabunda mu nsi yo Professor teri kiruma okubanga omuntu obundabubakolimira abakulu sikolima kubanga uliriza ebigambo sikolima nze bwe ntunuulira ekitundu ng'ekyaffe mu Luwero Triangle ettaka likitawaanyiza nnyo ettaka likitawaanya nga Salimu Salaasula wali Kapeeka nga banene bonna bajjeeyo mu Nakaseke n'olaba mu Nakaseke Nakasongola Luwero Kiboga Kyankwanzi ebitundu byonna Kayunga bonna basajja abantu omulimu gwakola mu government ku advising president ku byettaka tebina bimukwatako kati uliriza kati nga General Salimu Sale waasula wali naye aba part of yali baddenga land okuulira president ebigenda kutaka naye part of security abantu bali eri beekyaye buli omu abuuza nti abasajja bano oba lwaki Katonda yabatusuulako ng'ekikolimo omukadde abonaabona omuvubuka abonaabona abasomye babonaabona mu kooti tokyafunayo bwenkanya n'otuukayo ne bakugambye omusango bajja gusoma ssaawa 10 ogenda otuuka ssaawa 10 nti baguwuliriza ku ssaawa 4 ne bagukusalira
yokaba ne eggwanga lino liri mu matiga profesa eggwanga lino liri mu matiga nkati abe Bukasa nabo balese baluwa yange Bukasa wano manyi Bukasa wano abantu police inako ekitundu n'abantu baliko ekitundu tebategera wo bali abantu babalagidde baveewo kiguleda kiri wali kikone nyumba z'abanako kakati gwe tetuganye baba mu bayinza okuba irigale nga tebali mateeka nga tebali mu mateeka wabeera wengeri gyokwata munansi ngati omusajja abadde kutakole abadde wano naye anaddukira waggula ba Museveni yali akava mu lutalo ng'aleese wano abantu be bangi n'ateekawo etteeka erikwata kutaka simanyi agamba ababadde ko kuva mu maka weguti okuva mu 82 we yatandikira olutalo pako oba 86 yabafuula ba bonafide occupants kakati ensi nesirika ne gambo wayo oli bwaba abadde ku kabanja yeba security ye kuba abatekyalina wakulowoleza wala osanga omuntu ng'owawa ne Bukasa abeeyo yonna mu byalo kiboga ene Nakasongola we bategedde nti bagenda gifuula site kyebeekoleeyo bagula buguzi sikugula sebo bajja balaba bakulembeze nga baba wa sente baga wano twagalawo nga basenda omunaku takisalina jaddukira ogende wo omukulembezeewo naye ayogera ludikya ogende ku polisi zonna abasajja bebamu ojeno waggulu bonna bebamu boosangayo ogende mu parliament bonna boosangayo n'ogaba kakati munansi yalagewa abadikya babeera muno mu Uganda tulina bwebali anti oludikya John Ken Luchamuzi atera okulwogera wefaananyirizaako ng'olulatire naye abantu bali bubi mwami Museveni abantu bali bubi bannansi bewasanga mu nsi yabwe president wabanga alemeddwa executive jengamba mwe muddako anti kati mwe mulemwa gundi judiciary yeddako anti kakati mwe namanga mulemeddwa twali kuki uliriza fenna tulina kukolera wamwe era ensonga lwaki nze tongamba nti Museveni yekagwendekera ebyettaka kubanga naye Museveni yajja n'atugamba nti obukulembeze buli muntu yenna n'ekifo eky'obukulembeze afeeyo nnyo okulaba ng'aweereza abantu mu capacity ye mu capacity nze kati ndi mu bakapala nze we bali badde bampita mu meeting ya Tayebwa deputy speaker naliga nze ndi busy kubanga nti wenaalemu n'ebirala wenaalemu ate n'ekirala w'amaanyi mu ggwanga naliga mwe malire ensonga za ate n'oli gwe yabadde bavuna bamwita Ruhunde yabadde abidwako ettaka abidwako ettaka naliga muvuyizeeyo munankaza mmwe mutulabye ennaku naye nagambye nti kakati olw'okuba omukyalo ono munaku nenkuba mu pain jennina nzo okubeera omubaka wa parliament ekyo kifo bufo kitiibwa kya mpewo tekirina nnyo nekituyamba kuba kati tetukyalina ba honorable mutuyitenga na bakiise tukolomye honorable mpita mu kiise butamaguzi kubanga mubeera mu nsi tosobola kuyitibwa honorable ng'abantu b'okiikirira babundabunda munsiyo ya mwemwemedwa banyinisi nga babundabunda nga Museveni aliwali ebifo bino ebyawabwe ebyobukiise bwe muliko ebyobonalebo mwabitegera mwenna gambye toddeyo kutuyita bonalebo buno bukiise bwe twaba tukiikira mu parliament mu kiseeze mwategera bulungi omulimu gwammwe abamu bamwetaaga ku mulimu ogutegeera naye lwaki temugukola nga guteekeddwa kukolebwa omulimu ogutegeera n'otuuka wali n'osanyalala n'ogamba ayi Mukama kitange abantu baffe mu byalo babadde balimi ne batuuka okulima ne bwe batuuka okukungula omusajja yalima kasooli we nga kiro ate bagimugulako 3 ekyo nakyo kiriisa omutawaana ate nga kiro ya kawunga yo tekendeerako kanawulidde nga kooko alinnye naye ngenda okulira ate nga muze mu kooko mumuvuyise kooko yalinnye kati yalinye buli ekirinnya kimujjamu ne muvuyise buli kirinnya Museveni ng'akireetera amateeka omanyi lwaki yaleeta etteeka ku ly'emwanyi omanyi lwaki yaleeta etteeka ly'emwanyi ne muligaana anti kakati ng'alaba bwe yategeera nti Brazil balumbiddwa kino kifrost kibanga kalenge emwanyi zonna ne zifuka za kyenvu era kigenda batwalira emyaka nga 10 okuzzaawo amasamba Brazil esinga okulima emwanyi kati akatale ne bakatuteera wano ne tuba nga tusobola okuba nga tufunira Brazil eri ku bbeeyi naye ate wano era bajja ne bagiyingiramu balese etteeka ate nedda kati baleeta etteeka nga bateekawo monopole oba bo okubanga be bazigula nga balina omuntu omu yazigula ne tuliremesa kakati era wano jjukira be bagula buli kimu abo abasajja be bagula kasooli omanyi yakwata contract y'okugula kasooli nkugambye nze nja mukubulira mu kyama abo abasajja be bagula kooko
aba basajja be bagula vanilla mwabadde mu parliament antuliriza ne mwanyi ekitongole kino kyemwanyi kino ekya UCD bali bagala kijjako ne mulemera ku lwaki mwalemedde anti kakati UCD girabe ye badde egezaako okutuyamba okusumulaininga ebyemwanyi ngera bola bwe twaganye ekya direct corporation nakyo ne mugana kisigale tugamba nti bisigale nga bikola independent direct corporation wejjira mwayi mutwali tutunda amata akakadde kamu omwaka tuli mu milioni 3 obana bagezezaako singa abasajja bano tebalina lukotogero naye sirabanga ko kisirani nga kufugibwa muntu yali abaddeko munaku nnyo buli kyalaba aba ayagala kukibba kakati katirabayo emwanyi zino ziraba fe twali badde tusuubira nti Museveni yali gavumenti emwanyi eno Brazil engeri gye badde esinga okutwala emwanyi kati eguddemu ebizibu kati advantage eno twempawalinge munansi oweeri ewaffe ebuyungwe ekankwale ekityokolo alyokazimazimaliyo atunde naye abeeko ne kaafunamu naye ogenda okula era bano seba abasajja be beeyingiza mu mwanyi zino omanyi nti kati okutunda emwanyi weetaaga license era be balina ogikuwa bwe nkugamba bano abasajja abafuga kati fo okutaasa ekitongole kino ekya UCD tukikola ku lwa mutima gwa ggwanga era nabadde nina ebyange byengendako muwanga Kivumbi nangamba nti onalebo nkwegayiridde tovaawo tuliwo ababaka batono nnyo tovaawo tulemese ekyemwanyi kino abasajja bano oba tutuula enfeete ku mwanyi naye mwe temulaba benefits ze bayogera bali nti ekitongole kino bwe mukigatta wamu kiba expenditure bantono mwalabye okugatta si kwe kukendeeza expenditure ebbula ly'essente eriri wano mu ggwanga okubanga ekonome yaffe eriko kikuba mukono bubbi abasajja buli kebalaba baagala kukabba buli kebalaba akavaamu ssente baagala kabeere kaabwe kakati obawulya abantu baali balima amajani nga bafunamu kasente nalibusema tukoyaga nti agamba atandise n'okugasa wano ne bagayingirya munnamu yagasa ne bagayingirya oyo yali ku katemba yali katemba we ne bayingirya amajani kakati wano twafuna akatale k'okulima enjaga munsi yonna balonda Uganda tulima enjaga enjaga bagitongoza munsi yonna pharmaceutical company esinga obunene mu Germany okukola eddagala yalonda ettaka lya Uganda nga erivaamu enjaga ennungi nga boolaba Uganda yesinga okuvaamu amajani agabakayita aroma akawoowo akalungi Uganda kati ne balonda Abagermany nti Uganda yegenda okubalimira enjaga gye bagenda okukozesa kati era bano abasajja beerondamu ekibinja ekiruma enjaga weekiri omu yaliko omubaka wa parliament weesigenda kumwogera yagulira ekitongole ogitwala otya anti bagirigolayizinga bagikkiriza osiba mu kisawo kakati gwe nganze bwe nnime mwanyi okeera ku makya n'olima essamba n'essamba nga gwe mulimu kulima njaga n'ogikuza tebakukwate sente ndaba nga wera polisi ng'egudde mu jjulu esudde mu jjulu ng'egisaawa mu Uganda beeronda bali abantu 6 beboka bagiteekera ogirima abantu 6 bekaba be bawa license okugirima naye basabu contractinga kati bawaaya balanga tulimire ko professor bwe bakuwanga olina ettaka lyo ngogamba ojja kulima enjaga niyo gibaweera bagitwale ati atigo gitunde era ogigusabo bakwereka kutanda n'ogitwala ke bwe bakukwata kakati ffe kye tubadde tusaba abantu wakati nga bali mu mbeera embi mwami Museveni bwe yajja wano ab'okunyanja abalemeseza ndowooza omanye anti byonna byetoololya ku ye kati abasuubuzi baali badde bamulaba kati nedda ffe nga palamenti twamugambye genda kuliko dizaffe eza palamenti twamugambye nti nga tonnaba kintu kyonna kukireeta mu ggwanga abantu soko basensitizing bano abasuubuzi kye bakayanako tebagaana kugenda mu sisimu ya ifris oba e-receipting yokozesa internet bo kye bakayana yeno fine gye babakuba nti singodire yinzeemu ng'obadde olina kusasula miliyoni emu bakukuba fine buli mwezi ya miliyoni 10 in fact tebategeeza ekyaba URA URA kyetegeeza kukangakanga osasule mangu kukangakanga ebyobusuubuzi tebiriiko kukangakanga kuba mwami Museveni bwe yajja wano yasanga abantu baffe nga tulina ab'omu Kiyembe bakola ab'omu Kikubo bakola nga babajjako omusolo ogusaanidde naye bano eggwanga lyonna omukulu buli ke yasangamu akatunze yeewoze kakati twakebedde mu nanka yaffe current debt yaffe eri ku trillion 10
ebatwanje bwesedde trillion 12 ate akyayagala yatusabye mu parliament nga tetunayingira mu budget yeni empya musoke kasente twewoleyo trillion 1.5 mukikole muki yamanyi munange kuba yasi mutemubuuza anti kakati waliwe baba kusindikidde basooka kuga nti government esiikinga okuborrowinga yesaba egenda okusaba nga ate yazeewozedda lyejogo lyaba abasajja kakati kyembadde nkugamba nti omuntu omulemesezza ku nnyanja abantu baffe baavubanga ng'ennyanja y'ennimiro yaabwe ng'avuba mukene amuvuba avuba empuuta agivuba avuba n'atwala katale kati empuuta bagamba tevaayo kati empuuta yaabwe kubanga batunda ennuuni bagitunda China kiro y'ennuuni egula sente za Uganda $5 kiro namba kilo y'ennuuni embisi oba enkalu kilo y'ennuuni y'empuuta enkalu egula milioni za Uganda 5 ngali ku bei nnyo anti bagita black gold kakati neto sikula abavubi bimanyi oteeka buteesi ku internet wali ebintu bagenda sikula abalimi abavubi baloze nti baba bateri ku bilioni 5 ulirija oteeka ku Google kyembadde nkugamba abagagga be batungisanga ne uzi tebakyabatungisa wuzi bakolamu ewuzi ezitunga abantu nga bamaze okulongoosa ennuuni ey'empuuta bagikolamu wuzi ezitunga abantu nga bamaze okubalongoosa ono omunaku ow'ewaffe gwe batungisa zino wuzi ezaffe eza goozi naye abagagga bali eri babayita babijodolo babatungisa wuzi eziva mu nnuuni era abachina bajagala nnyo abamerika bajagala nnyo in fact kati olwokuba China yagula ennyanja zaffe zino zonna yazigula ate ennyanja bazirizi ne president Museveni badayimba ekigambo nti ebintu tubikolera wano kuba yakutongoza tukolera wano okolera tongozeyo ebigundi ebisitowa bye babazanyirako makolero likola ki ini ugogenda sema kodi president Museveni kyakoze nedda kyekugambye lolita kikolero kuba omusajja agenda wano n'abasuubuzi ekibadde kibakayanya abachina bwe basanga wano engoyi bannansi ze bagule China nga bateeka wano ebigundi nga ebisitowa nga babituuma kolero Museveni akoze kolero gabagamba temuddamu kugenda China omusajja azikola wuyawo omuntu ng'agenda China agula ekintu kyekimu ngono omuchina akigula jjukira abachina tebawa musolo tebabwa netumubuuza nti gwe ddala muba oli munna Uganda oba otya nefutwa ku munansi nga yaawo omusolo ng'ate omugwira azze okuleeta muno capital y'omugamba titalina kuwa musolo embeera gye tulimu yakusikiriza investor bw'amala okunywera wano tusooka tumujjako essente nga maze okunywera nti mwami Museveni abavubi abalemesezza ennyanja yagitutte agitaddeko amagye kitabeerangawo bulijjo ennyanja ebeerako gye bayita marine police marine nga parliament siffe tukola ogwaffe tumugamba twakakasa etteeka gwe ng'omuvubi ffe ng'ababaka ba parliament twakakasa etteeka lya police marine polisi marine polisi yokumazzi yerina okumera erina ekitongole kyawe ekyetongedde kati ono omusajja nga yaleeta majege oba polisi yalemwa kati n'okukola enguudo nalabye aleeta majege SFC agayina obusobozi obwo kakati ekisaawe ky'Ennambole yakiwadde majje netumubuuza nti ekisaawe wasaba 97 billion ezo 97 billion zikola ekisaawe ekipya ekirungi ennyo ne wafika nawo balance naye sebo bakomye mu parliament nga kikyagaanye ne mubongera billion 17 kwegamba basajja bano bazanyira ku bannansi naye lumu tugende tubuuza oba bano abasajja balinayo akasiika bwe ke baateeka ng'essente zonna ze babba gye bazitwala abasajja bakuŋŋaanyiza mubeera b'amaanyi nga sipiika ba parliament ne muyimiza kati ng'ogwo omulimu ogwa Nambole oguzimbye ekisaawe kiramba ne guddaabiriza mu buddaabiriza kakati wuliriza ssebo Nambole gw'olaba oyo ffe twali twagaliza abasirikale okubeera busy brigade yabwe nagendako Egypt eyo waliwo gye bayita engineering brigade ya Egypt ey'abasirikale yekola ezimu ku ntindo ezisinga okuba ez'omulembe mu nsi yonna. Buli lutindo lwolaba oluli e Misiri awo lwazimbibwa magye buli kubo lyolaba eri omutindo ennyo e Misiri lwazimbibwa magye kati bo kye bakola eri Egypt bagamba nti tuddire kampuni zaffe eza bulijjo tuzikwataganye n'ab'amagye ba contractors bagabanye ng'emirimu kwasobola okumonitalinga bulungi n'omukono ogw'ekyuma n'omukono ogw'ekyuma omusirikale bwakola obulyake ng'onaamwabira nono bwakola obulyake era naffe olubereberye twali tutusanyusa tugamba abasirikale bandi twagala babeere redundant oba oli musirikale wa poliisi ng'oli professional
oba oli w'amagye oli professional bonna babateeke mu NEC. National Enterprise Corporation. Ekyo kitongole ky'amagye. Kakati contracts zino Museveni zaawa abachina oba za nguudo oba zaaki batandika okubuildinga capacity mu magye mu wa police nti police bw'emala okugenda n'ezimba ebizimbe bya government oba ministry ekiddako tukigambe nti kakati omwaka guno NEC oba ekitongole ky'amagye ne police tukiwadde kye kigenda okuzimbira aba police bonna mu Uganda. Mu Uganda yonna kwata zino sente ziwa abachina naye ogenda okulaba omusajja aleeta abantu abatategerekeka ne mubawa sente omusirikale n'asigalirawo twamugambye nti bakuwa 97 billions bakwongedde ne billions zizi owamagye gono nkuddaabiriza buddaabiza naye ng'ezo sente ffe tukimanyi zaali zizimba ekisaawe ekipya ne zisigala nawo zino sente mwazitaddewa kakati ogenda okulira nga bayita mu State House nga atandika okubabulira ebiboozibozi by'okulwana mu ntalo ebiboozibozi ngezo zigenda kati olwaleero batugambye ekisaawe ekyo kyolaba ekyenambole nti kaafu yaganyo kitongoza wachali ebibula ku compound wali wachali motoka za parking gaweza gwomanyitsi bilioni ekyenda mu musanvu kyekitegeeza sente nyingi owa abasajja b'Ebungereza ne batusekerera ogesi okulinovate ng'okuddaabiriza gwe mwami Museveni kyagala otugamba nti akatebe akali awe nambole kagula milioni 2 naye yazitutte anti yaleesa abo bantu be kubazo contract buli contract esukka 1 billion State House eteeka okubanga egirinako omukono mwe ngaba abaprovinga abawanti gendo okole tekuswa ku accessing abasajja mwina capacity kizimbe kisawe nize nagenda nga monitoringa nengena ne ku kyakigundu wano amwanya kivubo ne tugenda nga tumonitoringa fo mulimo gwaffe tetutina kubana bakaita kasajja ku mutima temuzimba tetuzimba tukugamba ekintu tetwakuwadde omutindo gwegwo omuntu ne bakuwa n'ogenda n'ofuluma ebweru w'eggwanga kumeba n'abasajja bane obubbi oba bali bukomyawa n'oleeta ekkuba erisinga ebbeeyi mu nsi yonna Ntebe Express kati bali mu kugiddaabiriza gye baakazimba tenaweza myaka 10 gendayo wali olabe bali mu kugiddaabiriza ekkuba erisinga ebbeeyi mu nsi yonna. I'm not talking about waliwo ebitaala engerirwawo ne mu nsi yonna temwassaako bitaala ate ebitaala bye baddaabiriza nkugambye kuddaabiriza kolasi nirikola sente anti kakati weewola sente womala okuzeola n'ogamba bannansi abalitako bagendo zisasula ne tumugamba waki totadde kampuni eyo esolooza sente ezo nga y'abannansi ne tumanya accountability y'Abafalansa yesoloza ne bateekawo y'Abafalansa naye ate bamala teeka y'Abafalansa waliwo n'abakulu ba State House we bakikwasaganya wali kyekugambye omulugube gw'abasajja bano omulugube gw'abasajja bano gwe gutuusiza eggwanga lyaffe akasajja kakumerako nnyo ate nkugambye twasaba nti twagala kumanya accountability ya sente ezo ezikuŋŋanyizibwa ku Entebbe Express tufune kampuni eyaffe wano nga yezikwata wano ng'eri approved by parliament eri approved by mateeka ga PPDA nga yezikuŋŋaanya sente tumanye nti eyo kampuni mu buseera bino ekuŋŋaanyiza sente bwezi n'olwekyo tusasuddeko bweziti omukulu mwennyini Museveni n'akinnyamu eggere n'agamba ekyo kisoboka ati kati nkugambe yagaana n'ateekawo simanyi mu Falansa n'omuntu waabwe wa State House batwalira mbayirana kwezo nga basooka ne bakuŋŋaanya obuwumbi butono naye obusembye bubadde 7 bungi omanyi kye bayita 70 billion bubadde 7 omanyi kye bayita 70 billion tukuŋŋaanyiza katugeze mu mwaka mu mwaka ndowooza baali more than 150 billion anti waliwo omwezi gwe basolooza billioni 7 kakati billioni 7 mwagamba nti wezima losolozibwa ziragawa anti kyetugamba tumubuuza tugambye tumubuuza zino bwe zikuŋŋaanyizibwa ziragawa zigenda mu nsawo zaabwe nga bo batoolako butono bwe basasula ku bbanja ensi tekyabakwatako bo bakuŋŋaanya mu Uganda bakuŋŋaanya mu bukuŋŋaanya gwe munansi n'obeera eyo amasanyalaze gabbeeyi ogafunako kaseera katono buli kkubo lyonna lyafa n'agali mu kibuga gonna gaafa munansi ofuna amazzi amakyafu wano ne wano mu Kampala munansi ogenda mu ddwaliro teriiyo ddagala naye nga bakugamba nti eddagala balitwalayo munansi akuuma eggwanga ng'owa poliisi n'omukuuma ng'asula mu kiyumba nga kyambizzi oba kyambaata omusirikale akuuma eggwanga n'omuwa obusente butono mususa mu kiyumba kibi kakati ne weebuuza omusomesa n'omukuumira mu mbeera mbi nnyo tasobola kuvaayo kakati ne weebuuza
mbuuza zino sente sebo njagala kubuulirako sente ze bakuŋŋaanya ku kkubo bakubuulirako buulizi myezi 6 nti twakuŋŋaanyiza 70 billion obumbi 7 obumbi 7 olooza bugula lwaki temu stopping ebintu bino ne mwesula mujume parliament negalawo n'okugalawo nti bwe mba mukoze bino ffe tukyadda mu house luli mwakube ngumi tunuulire ekika kya parliament kyolina temwenyoma ekika kya ffe tetwenyoma nti no tetusobola ne tunuulire ekika kya parliament ng'omusajja abayita n'abatiisatiisa n'atandika okubasomera kubanga ffe twali tumugambye alina okugobera gye bayita doctrine of separation of powers nti ekitongole kya parliament kikola emirimu nga kyetengeredde ne judiciary nga yetengeredde ne executive nga yetengeredde ne mubeera mu ggwanga ne mumala emyaka 3 nga temulira na governor wa Bank of Uganda you don't have a governor of Central Bank obutabeera na governor Bank of Uganda kisanyalaze emirimu gy'eggwanga genda olabe ku sente yaffe weefaanana efaanetya genda ogirabe wegende genda ogirabe kwamu amaanyi ogigeraageranye ne dola dokita ebintu abadde abitambuza bulungi nnyo oyo omuntu okukuumira si acting deputy deputy acting governor emirimu abadde agitambuza bulungi era oyo olaba ku mulembe gw'oli bateeka ebitereke by'essente ku nnyonyi omusango gwagulirako era guwulira gwabulirawa obama ne bagozitowinga uleme gwoli bateeka ekitereke kyasangwa ku airport yao ebitereke byabwe bazegaana ate bazegaana yagadde tumanyi zavudde azitwala nga wano ku kisaawe ky'ennyonyi entebe kati omuntu bwaba ne bwaba akomawo e Uganda ng'alina obusimu bubiri obupya babumugisabako omusolo obadde okimanyi essimu bbiri bwe zitinga okomeza bbiri empya n'emu bagikusabako omusolo kakati gye tugamba obunafusi bwammwe omunafusi bwaffe ffe tugamba Museveni abalimi obalemeseza abasuubuzi obalemeseza ne tumugamba nti yes tetuganye ffenna twetaaga abasuubuzi bwe baza obbalaba temulina kye mwabawadde ne bagenda wa President Museveni n'abagamba nti katujja tuyimiriza omulimu ogwaffe is to make recommendations si bwe kiri oyagala tuyingire omulimu gw'okuva eri tukwate bukwasi bantu twamugamba nti sebo URA enga yakaleeta lipooti nti ababadde bawa omusolo gwa biliyoni 1 n'okwambuka wamu babadde nga 100 ne kati tusigazaawo 6 bagenze mu bizinesi bona ne batugamba abawa ku miliyoni 5 okwambuka ku biliyoni ababadde bawa omusolo babadde nga 2 ne katusigazaawo 11 bonna badduse ne bamusomera ekyo namuka abantu bonna gwe tusobola nga head of state ob'omukulembeze ng'olina n'ebitongole ebikuyambako kusooka kutuula wansi ne weebuuza kiki ekigobya abantu mu bizinesi abantu bagenda lwa musolo bagenda lwaki anti bo bakugamba omusolo gulyani just gwe babawa mungi ne fine ze babakuba nyingi wanga ati fine nyingi bagamba nti bobanga ate baba nene ababefuula mbu balwanira Uganda nga teri yabatuma mu nsiko bo tebawa misolo ne bakazi baito bawa misolo ne bagirlfriend baito bawa misolo ne balina abefuula abalwana utalo balwanira ani yabatuma okutulwanirira bajajja muji jajjawo yaliko tewali muntu yakeera ku makya n'agamba nti Museveni jawo tulwanire ne banno era n'abalwa bamwekangira ne bamubuuza ng'oli mu nsiko nga bwe mweyungako anti abamweyungako byali bizibu byabwe naye kugambye teri yakeera ku makya ojja kumaliza onyomode Ssaabasajja bwana yamweyungako kugambye abamweyungako byali bizibu byabwe Ssaabasajja mweyungako bulungi kugambye abamweyungako Museveni byali bizibu byabwe nze kye nkugambye gwoba olabyemu bamweyungako yali Ssaabasajja jajjawo yamweyungako nkugambye byali bizibu bye muzeeyo yali amanya ngeerabidde wagangamba wano yamweyungako byali bizibu bye kubanga bw'ongamba nti bano bajja kununula ggwanga nga bannansi babundabunda buli kyabugagga kyonna bakibye ne bayita minisita w'eggwanga owa finance nti kale twagala kuyamba ku basuubuzi naye Matia Kasajja gundi Bahati ne bamugamba oyo talina kyasobola kukola ebintu byonna Museveni yabyeddiza ye ne famire ye be basalawo abo bonna babeerawo bugologosi kati oba hati alina kyasobola ogamba era bwe yamaze president agamba agenda tutulako nabo ekyo kyeyali badde akola kubanga ffe twamugamba nti head of state olw'okuba nti tulina abantu baffe abakola ng'olunaku lw'abatakoze olumu talya na kulya
gatasobola funa kyakulya tosobola kuwa zino zonna weeks n'obagamba mbojja kubalaba lwakutaano kiki ennyo ekikufuula bize bw'oba oli bize eggwanga liteeke wogende kuba n'akalulu wanyakula kanyakula ani president goyogera bw'otyo mbadde nkugamba ye kakati ne tulinda bapresident olowooza nti kadire yamaze n'abasinkana anti yabasinkanye ye loosi zaabaddewo eggwanga buli lunaku wasuubuzi nga tebakola omanyi loosi zabadde mpitirivu nnyo n'omusuubuzi mwennyini afiirwa nze ndi munnabyafuzi ndi eno ku endi naye njagala kulaba nti abasuubuzi bakola abalimi bali mu kulima bintu byabwe abavuba bali mu kuvuba buli omu ng'ali bize abali mu mulimu gw'okukuuma eggwanga nabo bakola ate era bafuna ekibagwanidde nene mubeerawo mu ggwanga nga akabinja k'abantu ab'olubatu bawamba ensi yammwe buli muntu ali mu kukaaba kakati kye nagambye sebo Minister wa finance Bahati muto bwajja wano twamubuuzizza nti mwagala kuyamba basuubuzi kubanga ffenna kye twetaaga buli omu ayambeko munne mu ngeri gy'asobola ne gavumenti eyo bagibuulire ebiruma abasuubuzi ewulirize ne tubuuza waliwo banka z'abannansi meka gye bagamba okuyisaamu ssente okuyamba balina kuyisa mu y'abannansi banka za government mu balina okuyisa government ina banka kati yazikamasolaizing yatugambye mbu waliwo UDB Uganda Development Bank mbu ya government n'atugamba ne housing finance ne ya post office ya post office babitunda yabitunze omukulu tebabyeddiza babitunze kuba tubadde twakajja tubicapitalize tubikomezaawo n'amala n'abitunda kati ani nyini post office twabiza bujja ne tukola rebranding yawo ne tuzza bujja tuteka mu ssente bamani generate tubalira balala kati twagenze okulira omukulu nti Uganda obesigaza mu ebitundu bitano mu post office banka mu kitongole kya Uganda Telecom bakitunze oba 95% netusigaza amateeka gakkiza ku 95% kati batunda kubanga bano tebibakwatako bo bajja ensi yamwe gisaanyawo kugirya netusigazako mwe bannansi tulina okubeera eyo mu bufeetete eyo teri abajjukira mulonde abakulembeze ababafaanana abakuba mu ngalo ababeera eyo okubongoota kubanga kakati twalibadde tubuuza otunda otya ekintu kye twakajja okukapitalizinga kati muna Uganda aina kola atya kuyuwa parliament kuyuwa executive kakati tuyuwani watu akaluka genda kusembera obulute bucha determininga mbeera gwanga gigenda kubeera mu bwa parliament tebutamininga kino kino obubaka bwa parliament bucha determininga kubanga kakati buli omwana onya kubeerawo kakati akaluwa ka determininga ke kaluwa ko bukulembeze nga ko kwa president kwa president bobanga bakwade kigambo president tegeeza to preside gwanga lyonna era ekitisisa president fountain of honor owenkomeredde nti obeera nga tonnasalawo kintu kyonna oba ne consultations nyingi nnyo then n'obuuza nti lwaki kino kituuse nga we kituuka nga tonnaba kusalawo era obeera ne branches nga kati bwolaba bwe twaligambye baala DCC nga babadde bakola naye tebalina makulu ba advisors baali badde bakola naye nabo tebalina makulu ba ministers baali badde bakola naye nabo tebalina makulu ng'ogyeko ab'eggwanga lye be basobola omusisinkanayo ne boogera ebyabwe bagabanye batya ati gye nkugamba bano bamulaba genda obuuze ku bano babuuze nti abaaye omukulu mumulaba bajja kugamba nti omukulu olumu tumulabireyo takukkiriza na kumusembererako naye bw'atuuka mu lukiiko lw'ekika olufuga eggwanga balina eggwanga balufugira ku lukiiko lwabwe lwakika nti parliament nga gundi executive nga ngirabako abantu abatali bakikaki kati abo bakozi ba kika kyabwe ampuliriza tuli program lengera kansoke nkumuzemu konja kwebaza nani katongole masajja gandi kwali nnyo Mr. Segane Peter gambe ekitufu mutalu amaguzo ya gara kitufu amama Linda alikauku wali kwali nnyo professor banyo kutuweleza nze mama Linda mama